Tele tukomye oli kuchenda mnana katonyeze musanvu era ngoli mu program yonna nganzi muwanguzi tawanika mikwana abalungi manyi nti abasomi tukyaliyo mu holiday abamu tetunnagenda era manyi nti otaddeko owuliriza program yo muwanguzi tawanika manyi nti mukama alina byatusumuludde era nga nzikiriza nti ku mulundi guno tugenda kukomawo nga ffena tulina obujulizi nga naawe osobola okujja ku program eno era ekyo Katonda kiyateesa mu bulamu obwo kijja kubanga kituukirira nga sinabakomyewo omuwanguzi waffe Prosper Junior School tulirabira nti essomero erituusaako programu yaffe eno muwanguzi tawanika kansooka empisewo ebirango bino Smile Skin Solution be bakugu abasobola okuyambako okulabirira olususu lwo bajjanjaba ensusu ez'ebika byonna ate ng'obujjanjabi businziira ku lususu lwo basobola okuzza ku natural beauty yo kalayo nga balina ebizigo ebikuza obuto ate nga bakozesa bibala mu bizigo byabwe basobola okusomesa engeri y'okwejjanjaba olususu lwo basangibwa wali ku Parker View Building Level 5 room number 2 oyingirira ku gate ekutwala ku Uhuru Restaurant bakubire ku simu 078 725 049 oba 075 777 obuze mukyala Shakira mulokole beba Smile Skin Solution ojja kubanga obatuukako ddala bulungi ate Milex Fashion Designing Training Institute somero eriyigiriza okutunga n'okukola fashion ez'engoye ez'enjawulo eri abato n'abakulu abaami n'abakyala okuva ku senior 3 n'okweyongerayo naawe omukyala asigale ewaka mukwano jangu oyigirizibwe kubanga guno mulimu gwa mutwe ate era nga gusobolera ddala okufunisa akasente ku Milex Fashion Designing and Training Institute tusomesa okutunga uniforms culture wear nga gomesi mushana na kiyindi n'ebirala bridal wear nga changing dresses flower girl dresses gowns n'ebirala ba internship bakola intern ba students mukwano namwe mweyongerako obukugu nga mutuuse ku Milex Fashion Designing ate era nga watali ekyo kyokka n'abaana abava ewala babateerawo ebisulo osobola okuva nojja n'osoma bulungi nnyo nga kwogatta n'abadde ebasange ku Hoima Road opposite church ya Pastor Wilson Bugembe enansama oba kuba ku simu eno 0754 552-323 oba ku 0789 Milex Fashion Designing and Training Institute beboka abasobola okubanga bakwongerayo mu kukubuka mu by'emikono ne mu buli kintu kyonna kale katweyongere mu maaso mu ddakiika zino n'omuwanguzi waffe tewerabira nti Prosper Junior School Day and Boarding be batuusaako programu yaffe n'enganzi bonna basangibwawo ku kyennabweru okwawo nyini okuliraana ekisaawe ate ng'era bo bali mu kaseera kakubanga abaana baregisteringa okuvira ddala ku ddeke ya myezi 6 n'okweyongerayo ddala mu primary yonna era nga mukwano gwabadde yeekwasa omwana teweekwasa mwana agenda okole omwana w'omutwala obajja mulabirira bulungi ebyokuzanyisa byonna weebiri bajja kubanga bamukulabirirako ddala bulungi ate nno bonaavaawo tujja kubanga tweyongerayo mu maaso nti n'ebivulu by'abaana ebitone byabwe bibikkulwa oba ba sports oba bayimba oba ba swimming mu buli ngeri yonna biyambibwako okuzuulibwa omwana n'asobola okubanga ategeera ekyo Katonda kiyamuteekamu ate nekimuwa n'omukisa eyo mu maaso kubanga nga tweyongeddeyo era bingi nnyo ebigenda mu maaso ku ssomero eryo bisale by'essomero sisobola kubyogerera wano naye mukwano gwe toti yagendayo bedmaster gyali director gyali bajja kubanga babikubuulira bulungi nnyo naye nga entambula eri covered nti vans weziri ezitambuza omwana w'okumujja ewaka ne zimutuusa ku ssomero ate era ne zimuzaayo katugende maaso n'omuwanguzi waffe omukyala Kamusiime Eva gwe tuli naye mmanyi nti abasomi tuli ffenna olina bufirimu bwe wajjeeko nyossaako muwanguzi tawanika katweyongere maaso na mukyala Kamusiime Eva kakati musumba tukomye wali nga nfunye olubuto ndufunye nze muwala asembayo ewaka obuto ewaffe teri yafunyeeko olubuto ng'ali waka nze asoose kakati maama wange
nakitegeera nti ndi lubuto nze sinabimanya nabimanya nantunuulira nga ndowooza embeera ze nabeerangamu kati nze mu kukola kwange nali nsula ne maama mu buliri simanyi lwaki yali anjagala bwatyo nga nsula naye mu buliri kati ndowooza yagenda okulaba nga njokya kubanga ye excuse gye yampa nangamba gwe toli weka kunze kiki kugambye nti toli weka mama wasula naye mpaka mu paka nali nsula naye paka nga ndi mukazi mukulu nangamba toli weka ivanze nkubuulira kunze ate kiki nangamba ivo oli lubuto omwana wange oli lubuto kunze ate lubuto ndujeewa netandika okwekaza naye jjukira oli omusajja yali andeeteranga ebintu byesirabanga kati nga apples nali tetuzimanyi nga sizirabangako ngezo chocolates biki kati ye nga gye Kampala ebyo nga abireeta kati nange nga ntwalirako maama kati mwalyanga mwana nze ne maama twabiryanga babiri teyakubuuzanga nti binaani abikuwa ate omulimbawo naye jjukira bambi ndowooza naye kyatuuka muli natandika okukirowooza kubanga netandika nga okubeera ne ssente kati maama wange agenda okulaba nga naguza omunnyo jjukira basisa bange bwebatuuka ne bagenda mu boarding ne bagenda okusomera walala kati nze yali ewaka nemera ne maama babiri mu nnyumba kati agenda okulaba ewaffe tetwanywanga sukaali nga kasukaali kaako naye olwokuba nti mukwano gwange yali amumanyi yali ava mu nyumba ey'abagagga kati nga mugamba yampadde ekitegeera naye ndowooza muli yatuuka nisandika omufumita wamugamba nti mukwano gwange oli omuwala yampa kakati nangamba oli lubuto omwana wange oli lubuto kati nange olwokuba nti oba nange nemugamba amazima nemugamba omulenzi bwati ne bwati nemunyonyolamu nangamba kakati mwana wange omanyi kyogenda okukola siba ebibyo va wano taata we tomulaba nti takulabirira ajja kutematema kubanga kino tekibeerangawo wano gwasoose okikola konze kale nga nsibirira ebyange nno nga nsooka ow'omulenzi nga mugamba ndi lubuto omulenzi nga ngamba kakati gwe ekisooka bajja kungoba ku mulimu ekyokubiri taata wajja kunsiba kati kyetugenda okukola olubuto tujja kukola ki kulujjamu nemugamba nze sigenda kujja mu lubuto myaka owezezza emikulu 17 nangamba tujja kulujjamu olubuto nemugamba nedda sigenda kujja mu lubuto nagamba ojja tulujjemu kati natandika oku like convincing me kati ebyokugamba tulujjemu ng'alaba sigenda kukkiriza nanconvincinga ngenda kusomesa kuva kati paka ku university ngenda kuwasa bingi nansuubiza bingi naye nzikirize tukole ki tujjemu olubuto nengamba sigenda kukola ki sigenda lujjamu akubuge mazima nalyoka agamba tino bwoba oyagala bwoba owulira oyagala luzaala jangu mbekooyo nkutwala konse kale nange bwentyo benakwata ebyange nenve wa maama namperekera nako nangamba mwana wange genda n'olubuto oluzaale tolujjaamu konze kale kati maama mulese yeka mu nyumba kati ngenze olwo oba nali ngenze kufumbirwa nze simanyi naawe nentuuka nantwala ewa sisita we yali abeera ewaffe ekamwenge mu tawuni ng'akola kakati nanteekayo eyo nangamba onasigale wano tusooke tubisootinge kubanga taata we mugumu ajja kunsiba nsumba omuwala oli nanjagala nnyo nandabirira bulungi olubuto ne lubeera nga lukula on'omulenzi mukuntwala naye bannange yangamba saagala bandabe naawe ojja kugenda weka nange nja kugenda nzekka wabula olina okuba ng'ondengera wempita obiri ng'ongoberera kunzikale kati nembeera nga neebuuza ono muswaza biki byaliko muli ne bwe nasigalayo nga ndi lubuto nga tetusobola kutambula babiri kati nga mbeerayo nga beera ndabirira kati ne batuuka ekiseera ne baagala bagende bamiitinge taata n'agaana na taata wange muntu mugumu nnyo nayomba nyonyonyo nagamba nja basiba temusobola kumanyira bwe muti omwana wange mumuweredde school fees
omwana wange muweredde kuva paka siniya 4 kati uyo mumwadde olubuto bannange taata n'atabuka Musumba naye olwokuba nti taata wange muntu ayagala ssente kati ekisooka nakugambye baali balina ssente ewaabwe kati nga ndowooza baamuwaayokko ku ssente kati n'abakkiriza bajja ewaka ne batiisa bulungi namugamba kakati omwana wange mbadde nkyamwongerayo naye jjukira bwe namala ebibuuzo nangamba kati gwe kusoma okomye wano teri kweyongerayo toddamu kungamba kintu kyonna olwo nkoze ebibuuzo naye kati ali mukugamba omusajja omwana wange mbadde ngenda mwongerayo kati kazaala bw'ati kyolina okunsuubiza kwe kumusomesa bw'oba gw'ogamba oti oba wawasiza oba tewamuwasiza omwana wange kusoma nagamba olwokuba yali atedde nakkiriza kati bwe yakkiriza ne basasula ssente nze yabasaba fine ey'okumpa olubuto ne bamala ogisasula ne bawaayo ekitundu akikyali later ne bajja ne bamalayo bazimalayo n'okuzaala nga namala dde okuzaala naye nembeererwa sisita w'omwami oyo nandabirira kati bwe yamala ne bantwala ewaabwe gye bazaala omulenzi ndi lubuto ndowooza olwali weziza emyezi ng'ena kati bwe twatuukayo n'ababuuzi ne banjagala ne tuddayo ne tudda mu tawuni kakati waagwawo omwezi ogwo gumu maama we n'agamba nedda omwana wange tagenda kukolerera abantu bano be tutamanyi gye bava oyo ajje mu kyalo akole ki atuule waka ne bansitula kati banzije mu tawuni ate banzizaayo mu kyalo banange ninzirayo mu kyalo nensanga naye wadde ekyali kyalo nga gega n'amaka agalabikako bo nga balina n'abakozi nga balina n'ente bo nga amata onywa bw'oyagala ate nze nga nali ntera okwagala amata nnyo kati nensanyuka kati kye nali nsinga okwagala mu bulamu bwange amata n'omugaati kati ate eri nabisangayo nga banywa amata n'omugaati nengamba baasi nentuula kirungi omwana w'okumuwa bw'oba olina n'omuwa kyasobola taata yalina ssente naye nga temusobola kunywa ku mata n'omugaati yali tasobola kutuwa mata yadde ki tewali ffe tetwanyeranga ku kyayi kati ki tetwanywanga ne kyayi ewaffe mpozi ekyatuyambanga lwakuba nti ewaffe buseera obulo twali twerimira kati nga tukola nga naye ebyo nga nze kyenjagala nga nzinze nali njagala amata n'omugaati mu bulamu bwange nga kyenjagala naye nga tubisangayo era nga twakyadde oba nga ngeze kukyalira oyo mukwano gwange kati bwe ntuuka eyo nsanga y'amata n'omugaati buli ku makya nengamba Katonda ontuusizza nentuula n'olubuto jjukira banzija ku kulima kati sikyalima kubanga ndi lubuto tuula waka kati oli omukozi kati wange olw'okuba abaliyo bakera nanga ku ssomero ne maama we yali mukozi wa gavumenti kati ng'akeera ku mulimu ngadda lwaggulu kati nza asiiba ewaka n'omukozi nga nfumbira Musumba nembeeraawo emyezi negiyita olunaku olw'okuzaala ne lutuuka naye olubuto lwambonyabonya nalwala buli lunaku nabeeranga ku drip nalwala nnyo n'olubuto olwo neneetamwa naye jjukira baali bansigama ensigo ey'okusaba kuli ku kyoto Musumba nali nsaba nga nsaba nga mpita Yesu banange nayita Yesu naye yanyeewuunya nali mpita Yesu emisana ng'amuyita ekiro ng'amuyita ku makya ng'amuyita emisana nayita Yesu ng'olwotandisa okuluma nga lunuma nga terunaba kutuuka nga lusobola okunnuma nengenda ne mu periods kyokka nga ndi lubuto ate nga lwa myezi nga 7 nga lwagala kuvaamu lwayagala ng'okuvaamu emirundi nga 3 nengamba sigenda kuswala emirundi 2 luno olubuto n'oluzaala nensabanga katolo ekiseera kyatuuka Musumba nengenda nensindika omwana nemuzaala bwe namala omuzaala jjukira kati mbeera eno ewa kamuyite nazaala naye nga baatuwa ekisenge kyensulamu naye n'omusajja bwajja kola asula mu kisenge ekyo mu nyumba emu netubeera omwo nendeeta omwana nemugattako amaka netugakolera omwo mu kisenge netubeerawo naye nga tatera kujja ng'agenda nabeereyo namala najja sometime yes ng'akolera wala kakati bwe namala okuzaala nembeerawo awo n'omwana naweza emyezi 2
kati omwami nagamba kakati kye kigenda okuddako tusobola kubeera wano jangu tubeere wamu antwale ku mulimu kati katansembereze ewaffe gye yanfunira ate ekisuubizo ky'okudda ku ssomero awo omwana akyali muto myezi 2 kati antutte ewuwe gy'abeera ntandise okubeerayo otandise obufumbo ndowooza ntandise obufumbo musumba naye ntandika naye musumba kasita natandika okubeera naye papa tomanyi bizibu yali takyasobola okufuna $5 ne ku mulimu bali tebamunyagangako ne batandika omunyaga eyamba gye yanteekamu ne tutandika okubula n'ekyokulya olwo gwogenze n'ekikolimo olwo nkitutte ew'omusajja eky'obwavu nga ngenda ewaabwe nasanga yina faamu y'ente naye yagenda okuzaala ndowooza nga yinako ente nga 2 nazaalira yali tasigazizaako n'emu kati nga tayina mu kika kyonna yali abasinga abaana ab'owakaawo naye yasigala nga mwavu nga tayina yadde kati gwe basaasira busaasizi ne bawaayo kunsitula kuntwala gy'abeera kati bwe yatuuka ndowooza byamutama mwe byamutama nagamba ddayo konza tenzirewo nagamba ddayo mu kyalo onze ate kati bagiridde bano mu tawuni kati ate banzizayo mu kyalo ebintu biraba nti byonoonese banange musumba ngambira bolowooza jjukiranga akaana kali kalwalanga buli lunaku kalwadde ndi ku kitanda kakati nangamba nedda ddayo mu kyalo obeere ne maama awo nenziramu nenkola ki nembise bajjukira ndiko omuzimu ogw'okuzunga ntambula nzira mu kyalo bwe natuuka mu kyalo jjukira omwami oyo ewaabwe mu kyalo balinawo aka trading center kumpi n'ewaabwe naye nga alinayo akayumba ke yali yagula kati bwe yali akagula nga kaliko emizigo 2 nga mulimu abapangisa kakati nagamba nti nno ayagala kutunda eyo ennyumba kyekyabugaga kyasigaziza kyokka kati nakyayagala kukatunda kakayumba kati maama we nagamba tekisoboka wakironda omuwala addayo ewaabwe naye tekisoboka kutunda kana akayumba kati nange neŋŋamba kati eri byatuuka nti ne bitabuka bempita aba in-laws ne batandika ngo okunsoomooza saasoma ndi awo nezazazaaza obwana nga nkyali muto kwegamba ne batandika okunjogerera ebigambo baleka nabo bakirengera nga tebasobola kibu ndowooza kati nange olwokuba nali ndiko omuzimu ogw'obusungu ate ne bubuubuuka netandika obbavumu kati jjukira nali muto nga twenkana kakati nengamba omusajja nze wano nvuddewo oba tusobola kunziza ewaffe ntwala muli eri ennyumba eyiyo kati kyava akola kinangamba tugende nantwalayo musumba nentuuka mu nnyumba nga sirina kyenina nenagenda sirina kyenali nina yangula endowooza akasepiki bwe bityo netandika okubeera n'omwana naye omwana n'alwala nnyo ekisuse musumba omwana n'alwala nentandika okutambulanga mu madwaliro nga bagamba omwana takoze eki tetulaba bulwadde naye omusajja oli yatuuka n'aneetamwa nga takyajja yakisooka ennyumba n'agindekamu kakati n'abeera nga tusindikirayo obusente sometimes naye jjukira we yatuteekera mu nnyumba eno gye twalaga ne bamusalako ku mulimu bwe bamala kumusala ku mulimu nagamba nze kankole saagala kuswala nkolere bwereere nasigala ng'akolera bwereere nga tafuna ssente kati nze awo we nali nentandika ng'okusiika mandaazi nentandika okusiika capati kati nga mbitambuza natambuzanga ebyebintu kati ate ng'otaddeko maama we yagamba sisobola kutuula mu nnyumba nga sirima mpozi nga taddamu kumpa 10 mpozi nnime emmere njijewa mu nnimiro kati ate ne bampa eyewala kulimayo nentandika ng'okulima nkeera ngenda anima lwagulo nkomawo nsiika capati ate ntambuza capati ate amandaazi ate kulima byonna nga biri kunzi kufuna lubuto nga tunneeteekateeka ate nali neeteeseteese musumba nembonabona nenfaanana naye bali abaana abanjo kyanga nti nno sirina kyemanyi amazima aga katonda bo baali bakafulu nga tebafuna mbuto kati nga bali ku university ndowooza nze ndi eyo ndi mu kubonaabona bagenda mu elevo kati ndi awo nembeera n'omwana nembonaabona nenimanga nensiika nga capati zange nenzitambuzanga nengenda eyo nengulanga obutooke nembusuubula mu myaka emiteejo naye katonda ono
nkugambye nkyasaba sinaba kwerabira Katonda nera nkyasaba siri mulokole naye nsaba kati Musumba nali ndi awo Katonda w'okumponya nze muyita Katonda w'okumponya omwana n'alwala ekirwadde kye tutamanyi namutambuza ewaffe mu Western nekigaana tekyawona kati nina sisa wange ne Kampala nyangamba manyi oyo omwana muleete bamusabire nendeeta omwana bamusabire e Kampala nentuuka ku kyaki ne bangamba nsiibe enaku 14 nenzisiiba olumala jukira Musumba nkyematiza nina omwami naye nematiza era kakati ntuuka bangamba siiba nensiiba omwana teyawona mba ngenda kugenda nali nina sister wange eno ng'akola ku Serena bwe yali mu office omutima ne gumugamba naye sister waffe yatukubira ku nangamba Eva yajja n'omwana naye lwaki togenda n'omulaba nagamba sina budde eddoboozi ne lidda ogwokubiri era nedda ogwokusatu kati ku makya nnyo n'akeera okujja yasanga nga mbipaakinga nzirayo mu kyalo nankwata n'atwala omwana mu ddwaliro bwe yatwala omwana mu ddwaliro obulwadde ne babulaba bwe baabulaba ne bajanjaba omwana bwe yamala kujanjaba omwana nantuuzaawo nemuyitiramu byonna byempitamu ebitonotono saamunyonyola bingi nemugamba nze siddayo ne bwoba okola otya kakati nangamba tuula kati nze wandabanga wonna nga ndi mukukaaba bwanga nga ndi mukukaaba kati tukira nze yali omuto bambi baali banjagala naye olw'okuba oba omuzimu gwanyingiramu gutyo ng'obwenzi nange simanyi kati nangamba tuula kati nentuulaawo nayagala nnyo nange mbeereko n'essanyu nga bbo omwana oyo ne bamukwata ne bamuwa sista wange omulala ati kubanga baali eno kumpi bonna nga nze ali mu kyalo n'omu nga tuli babiri mu kyalo abalanga bali wano kati ne bamuwa omulala nze nembeera wa sista wange oyo nembeerawo nagenda ku Serena natuuka jukira gyakola nanoonyeza omulimu jukira nze buli ku makya buli waggulu nkugambye mpita Yesu simwerabiranga oba nayenze sayenze kakati Musumba nga bampita nga bampa omulimu ku Serena ntandise olwo negenda ku Serena ne bampa obwa waitress ntandika obukola naye nga nfaanana bubi yasooka okundongoosalongoosa obuviri n'abusalako naye nali kati saali munene ku lw'okubonaabona kuli kwe nayitamu kati namulira obuzigo nabeera nga ntambuzaako nantwalangako musawuna bwentyo nenzirawo katonotono nentandika okukola ku Serena waitress nga balina okukubako evvu yes osobola okuyimirira mu bakasitoma kati nangamba kati odda ku ssomero naye awo wonna wempise kati omwana wange awezeza emyaka emeka 2 era awo nga ngenda ku Serena ebbeere nalikola ki nali mujjako nengenda ku Serena omwana ne bamutwala wa sista wange omulala nentandika kukola nenkola nensinkana ebintu byesirabangako mu bulamu bwange n'abantu besirabangako ebintu byonna natunuuliranga ebintu nengamba bakati biki bino naye bambi Serena nagibuliramu emirundi nga5 nga nyinza okujja nenyingira geti nisobola kumanya we nayingiridde naye ekisa kya Katonda kyanyamba nengenda nga mbitegeera mu myezi nga2 nemanyiira nentandika okukola naye olw'okuba nali mukozi nnyo supervisor wange nanjagala nali mukozi nnyo ne banjagala nnyo kakati nangamba oddayo ku ssomero sister wange bwe yangamba oddayo ku ssomero nakolayo emyezi 6 gyokka netugenda tunoonya ekifo jukira sinafuna gikola bubi naye nga saagwa ekiri awo kati netugenda tunoonya essomero netulifuna Musumba ne bampa ekifo Green High School kati bampa ekifo school fees amaze okukola shopping na buli kimu jukira waffe wali obutasoma abaali awo bayafuna buzibu ki nze naawe simanyi nangamba kati sente zimaze okugenda tewakyali school fees kati tukoze tutya jukira bampadde ekifo maze ogula uniform shopping ze buli kimu nangamba funye ebizibu tewakyali school fees kati nangamba naye ojukira oyo omusajja yakufunisa olubuto bwe yajja yasubiza taata okusomesa kunze kyeyagamba nagamba oki namukubira essimu namugamba gwe ssebo wagamba ojja kusomesa sister wange tukuzeewo wa taata kati jukira atya taata yali amugamba agenda musiba nagamba nedda genda muweerera naweereza fees naye nga tenabaziweereza yajja nangamba nja kuweera naye ojja kunfumbirwa
bonna amala okusoma nemugamba yinja okufumbirwa kati nze kyenjagala kusoma nasasula fees nengenda ku ssomero senior 5 ngenda okutuuka ku ssomero Musumba nga nakoowa ensi nakoowa abantu nakoowa buli kimu siyogera sesembereza tonsaba kintu mbunchikuwe ate nange sikusaba nga ndi awo enaku nga yankwate mabega ni mu maaso wadde nagenda ku Serena nze nga abantu nabakoowa ngenda kutuuka ku ssomero enaku gye walabira mu kyalo nga jukira luli natuuka nenjagala nnyo omugaati naye ebiseera byatuuka te ne bikyuka ne bikyuka otegera nti ensi esobola okukyuka essaawa yonna jukira nze waleeta ekikolimbo nze nzijukira nze nakireeta kubanga ebintu byatuuka ne bicyankalanira ddala katukomewo mu ddakiika zaffe entono nnyo